Munegatteko tuberenga tukuba fireworks lwampaka tuyingire omwaka gwa 2025. Ensonga no zitabuse Bawarema Namakula twogera ku Amuza Ssebunya Munange bamuyisizaamu eggaali. Simulala muyisizaamu eggaali ye Calvin Kayanja avuddeyo Munange n'abeera ng'agamba yeewuunya omuntu nga Amuza okuba nti no Munange ate agenda ku birthday ate nga birthday Munange zaagendayo za ex wa mukyala we akatambika kano. Actually simanyi mugenda kitwala naye kya Amuza okwenjeeranga mu maka g'abasajja banne bwakuza birthday z'abaana be yasanga mu bulamu bw'omukyala. Ndabanga ekikolwa ekiraga omusajja yafumbirwa. Simanyi musajja bwongo bwe mumuweereza nti kati tugende eno ewa musajja munnange Amuza ozunga kyolirya n'obutwa. Bannange golooza kisobola okuvaawo nti omusajja bamutwalako omukyala. Golooza omusajja asobola okwerabira be wamuyisaamu nga wajja omukazi makage. Ye bannaye kenza ate naawe totufuula baweewe kuba olutalo ffe abaalulwana abantu abo kye baakuyisaamu mu bulamu bwo funa ekkomo era obeeko obulamu bwota. Ky'omukazi tabeera mirembe makage Honorable Nyamutoolo nga talaba muntu yenna atabaako byalowooza na kujjokera. Mulirya n'obutwa. Ate mu mutunuulira ebinaava mu bino eby'okuzungeeta mu maka g'abantu nze mbabuulira kati eddogo eriryawe erifuumuuka nga olaba omukazi awalana mukazi munne lwakunyumira lugoye naye gwe n'olyoka oleeta abakazi ab'amabina amanene ab'amabina amambale abadimpozi abafeesi ennungi mu maka ga munna gw'omanye obulungi nti alina Katonda by'ataamuwa. Kati gw'omanye empalana eri awo okweyisaako okuli awo bwali muka bwamuyisaako akabina akambale. Lwaki Nyamutoolo mufuukira obuzibu obwenkanidde weedikenzo okula baako bye weedistancinga nabyo otegeere nti ebyo byava mu bulamu bwange twesange ng'eyo. Ekisa ekingi kyaki mugwasinga ekisa ekingi mu nsi edikenzo nze omuwagizi wonna kinkunga tompitanga kunsiima. Entalo zenkulwanidde kenzo zisinga ne zenwanidde Katonda. Kikyaki ekyo kikuyisa abakazi modulo zonna ze wali oyagaddeko mu makaago okuleetera mukazi w'ebirowoozo bwe banyeenya obubina bwe balagazi dimpozi bwe bamugeya nkubuulira bino bye bibeerawo. Naye nga gwamuza gweyandeese gw'ensonga oba onoonyangayo ki kubanga nkitegeera nti tebakuyitanga. Ekyokubiri ne baba bakuyita ne bakugamba nti jangu ku birthday y'omwana gwe wasanga mu bulamu bw'omukazi gwe manya nti jjogo lya musajja akutenda bunafu akimanyi nti oli awo sibooyi maka teri musajja naye gw'ojooga ebyo. At least omukazi oba agende ate nakyo mugaane. Ke musajja oba ayagala kuza birthday z'abaana be agenda azikuze yekka bwe bejjukanya engeri gye beesambangamu. Kati naawe oli awo n'omusajja akugeya agambala bati no kisobola kusala birevu. Nze ndaba Honorable Nyamutoolo need peace. Birthday muzikulize ku online mulekerawo okuzungeeta mu maka g'abantu. Edikenzo learn marriage manners. Dekerawo okukubanga mukazi wo obuliisenti obulamu bw'abakyala bw'obadde n'ab'emabega. Abakazi tebawummula ate tebeerabira ate tebaagaliza nze nkubuulira kati eddogo erizungeeta awo. Bawarema nno bwe bateeba muyisizaamu eggaali si ye yekka munnange ali mu kuwunzika omwaka nga bamuyisaamu eggaali naye nga ne Shalom naye munnange bavuddeyo ne babeera nga bagimuyisaamu. Ani agimuyisizaamu mukwano gwe Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alyoka mugamba Shalom nzigyako akamanyiro saagala ommanyiire okitegeera siri mwana muto nti nno olina okuba nti nate ombuulirira akatambi kaakano. Era nalabye n'ono Shalom amanyiira mbu Junior mbulwaki wetonda bagaye nti wemba mbanwanira gwe sebo Shalom nagulayo naawe ommanyiira Junior wakola bubi nakola bubi nali nnwanirira gwe nze entalo nzivaamu nga bwe naziyingira ate era sirina kusooka wo Shalom kwebuuzaako muzijeko akamanyiiro kammwe bwemba ntandika olutalo n'omuntu ndi wadde mbogamba lukome kitegedde my brother nze ndaba yange ey'ebintu ndala nnyo. I'm not interested in your advice. My woe is full figure ended.
era mukubira ne kusimu ne tunyumya kati gwe kiba kikuluma Shalom anti oyina amaanyi tuula naawe ku social media omuvume tulabe wajje munasibira. Subscribing nga liking atereka obaka bwawo mu comment section. Feno twasalawo kuba nti no munange omugambo tugukuwanga etugufuna. Naye nange guno ndi mugukuwanga nguwakanya. Naye ate nga nina okugukuwa mmwe. Imbu Prosi Mayanja twogera ffe gwe tumanyi nga maama wa Dr. Jose Chameleone mbusi ya muzaala. Omugambo guli mu kutambuzibwa ku mutimbagano ng'omwaka guggwako mbu munnange gwe tulowooza nti no ye maama wa Joseph Mayanja mbusi ye maama we akatambi kaakano temunsabulira bwereere. Intaneti eno bannange muba mumalirizo omuswiba ogumu nga n'omulala gujja gye waggweredde jjo nga tuli ku live nga wabeerawo omwana agamba mbu Proskovia si ye maama wa Kamiri neŋŋamba nekidda wali ku live yeemu newebaawo omwana atugamba mbu nno mbu maama wa Kamiri muba mugoba mu Afrigo mbu lwa mpisa mbi na bulogo. Nze nekyo tekyankanze kuba bimulabika naye Prosi yaliko omuyimbi kati tulabira ddala abaana talenti gyeva tulabira ddala talenti gyeva era bagamba ekiteezaala tekyala. Prosi yali muyimbi kati mu Africa Prosi yali muyimbi yali muzinyi. Ozo omugenzi Isima tavuddeyo n'abeera ng'ate munnange abuulirira Dr. Jose Chameleone. Omugenzi Isima avuddeyo n'alyoka alabula Dr. Jose Chameleone mbwave mu kunywa omwenge. Mujja kugamba nti no nnimba akatambi kaakano. Nkubuulidde ebbanga ddene Chameleone lekerawo sigalawo mu public va ne kusigala abaana bajja kukulaba ng'ogudde wali bakusina ekintu mu bulago towulira kubanga olina emiyaayo bwegikuwagawaga dokita nebwa Chameleone va kusigala lekerawo whisky era kati omukazi ovaawo yatukola bubi takyalina control kyoga muno tukiteeke ku mukyala Daniel Daniel yakola bubi nnyo yandibadde batwala abaana ne basomera Daniel n'asigala ne Chameleone is going to waste himself ala ina control adda munaana awakawa awajjula emisege naye ina manager omukyala kati manager kati omukyala yatukoledde ki era oyo bamugobe agende akoze mulimu ki Chameleone cannot be controlled ng'omukazi we taliiwo already abadde muzibu nga n'omukazi waki waali okiwulira anywa whisky n'atabuka omutwe namugamba dda va ku whisky Chameleone va kusigala mwana gwe. Subscribing nga liking atereka obaka bwawo mu comment section. Kiriza mbere nga mbuzaako ku mikwano gyange bano Wammanga Nankuke Esther we bali kuba nti nokwoli Darat Monica twagala okubuuzaako ku Sophie Mukibi Mariam Nabulime Mariam Nakato ate era abalala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo. Kiriza tubeere nga tweyongerayo. Frank Gashumba avuddeyo n'awagira Abba Makasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone agambye nti Abba kyoliko kye kituufu era munnange n'asomera abo abeeyita abagezi abeeyita nti nno munnange be baliwo okuba nti no babuulirira n'olyoka bagamba mwavaayo okubuulirira omwana mbu talina kwogera ku nsonga za kitaawe mbu kubanga taata we munnange ye yamuweerera mulimu gwani okubeera ng'aweerera omwana ono akatambi kaakano baba yerwanaku one man army nzera abba bw'onooboze Uganda ngenda kuwa ente abo muwadde ente Makasi abo muwadde omuwadde yaki muwadde ente yerwanyeeko yakubye jogo Chameleone yawerera amasomero ga yawerera omwana w'amasomero amalungi. Chameleone, what do you expect from Chameleone? Chameleone be bamu ku bayimbi abasinga okusasulwa wano si bwe kiri. You cannot say Chameleone yawerera omwana masomero ag'ebbeeyi akole ki you get it. Senga yamuwerera amasomero g'okukyalo mwali gambye mutya Chameleone ku sente zayina awerera ki omwana eseguku you get it. Kankubuulire abo abaana abakuliddwe mu masomero ago bwe gatyo agera ne yesabira omulimu nga ne bazadde be tabagambi teri kintu kinnuma nze nga Gashumba
omuzadde nankubira essimu nangamba Mr. Gashumba nyina muwala wange bamutabani wange oyinza okunyamba nobeerako omufixinga n'omugamba fine tell him or her to call me. Subscribing, liking, tereka obaka bwawo mu comment section. Tugenzeko wa President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo munnange n'abeera ng'ate asabula General Muhoozi. Akatambi ke kano Mbeka mbuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kyatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye. Era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga oba ononefuensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe ate nga amagye kyekitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka era nsi itebenkedde oyo yandibadde yagobeddwa dda okulembeze bw'amagye yandibadde yasibiddwa nadda, naye kubanga Uganda teri mu mateeka kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati. Ekyo kyongere tulaga wawe tuli. nga tukyali ewa Bobi Wine munnange avuddeyo n'abeera ng'abaako byayogera ku nsonga za Honorable Ompuuga. Kkiriza atume ku lisaawo n'akatambi kano nako tubeere nga tukakuwa. Naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga, alina okufuuka omuntu oyo omwerufu, alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president, nga tumufuula leader of opposition, nga tumufuula commissioner. Alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala. Era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba? Ebintu bisatu byalina okukola. Ekisooka kuzzayo ssente za muwa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu, kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga National Unity Platform. Ssente ezo bw'azizzaayo ekyokubiri neyeetondera abannayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza tekyamu kyali kikyamu era ne tukyega nti tugenda kiddamu. N'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu. Awo tujja kutandikirawo tukwatagane tuddemu enkolagana yaffe. Ensonga za Abba munnange tezinnaggwa bajja alemeddeko. Agambye nti nno bajja kwetwala paka Abba lw'anaawanika naye nga waakugenda mu maaso n'okuba nti naamwanukula. Buli lw'anaavaayo n'amulumba ajja kubeera ng'avaayo abeere ng'amwanukula. Bw'atyo munnange Bajjo bw'agambye olutalo nno luno lulayika teruggwe. Abba kino nkyogeredde Busoga bw'anaddamu ze wokkuba mmanyiiwo bwankuba nga nkuba Daniela nze nootala ku bisingo myazi ebyali mu ensi ebitayagaliza baana baabwe kuba bulungi kigenda kikola empisa embi ku musajja ebikazi ne byenda bijja kubba ne kifuna olubuto olwa accident ne kizaala omwana ow'ekikolimo ne kyagala omwana atuukirize ekikolimo. Bisingo maaza bisumbuwa mulimu abalungi abategeera naye ebikazi ebisinga bisingo maaza kati biri kuno byagala omwana wa Kamilioni amalenga byo basajja babayise sitaani abakyawe timuzayi my grand ya evil oyo mwana ku myaka 18 osobola kuyita muzayi mayanja sitaani yamutira ki amufuna kumuzayira Kamilioni kumuzaala muliza musa tutekako enkola z'abazungu wano Uganda ofume jajjaawo bu my grand ya evil yakyogera kale nze muvunana kuyita bajajja be sitaani muzayi mayanja emyaka gyabadde ku nsoma lwaki Katonda amuleseewo oba lwaki Katonda aleseewo mama mayanja gojja omuyite sitaani taba sitaani yazala taatawo ekigeza nekyana kisitaani bwe byogera nga munyiiga. Now you are a product of Satan evil. Abba, you are a product of evil. Even you are evil when you call your blood evil. Omukulu tasubya because jajja bayagambako bayagamba ku mama uziri ntalo zaabwe zivemu a bright man. Alina okwagala jajja nayagala ne mama nayagala ne taata. Era kwezi bosala ng'ogwana nga gwagala nnyo mama wago oguza lokukanga.
bizero planning ne bakutta tawira bataba sajja bibera ne bikuba plan ne mama bwete tambudo badde mulabi mulungi wala kwekumina ku Newspark channel subscribing liking ate ko bakabawo mu comment section omwaka guno nga gugwako munange lwaki olaika tompanga ko ku like video yange togilikinga ngako oba tolekanga waawo bakabawo mu comment section kati omwaka nga guno gugwako ogwa 2024 kale munange chikole nga atagenderedde obere ngo likinga video eno obere ngo subscribinga obere nga munango nyiga kadeka notification ate obere ngo leka obaka bwawo mu comment section 2025 ajja kutambulira bulungi nekkiriza mbere nga mbuuzaako ku mikwano gyange bano wamanga njagala okubuuzaako ku Nancha Anet Sarah Namukasa awali omukwano gwa fayitibwa Kagude Charis Hannington tukutumiddeko atwagala okubuuzaako ku Munnamuleme Diana Nabosa Belden nawe tukutumiddeko bwe twetambudde beera bulungi weraba